Ubire yasini simu enchamba letera ya ambassador eya Zipora ne ya Pua. Zipora ne Purani. Mu Bible bali Zipora ne Pua. Now, Bobby Giant Tintini nkutumidde gwo omu kubasinga okutabangula kirasi eno. Mudumi, Amanda, Sara, waliwo abantu awo abatabangula kirasi wena abagoba okudda ewaka. Now, Bannayuganda kansooke mbabuulire kino. Tewabaawo omuntu yenna eyenyooma ku ekyo ku mulimu ogukoleddwa ku kujjako Museveni. Bannaye Kakolege Sudani yalagawa. Kakolege yafa ali mu fake account oba eyo nvuddeyo. Tewabaawo omuntu eyenyooma nti nno tewali kye tukola. Omulimu gwe tukoze toyinza okujja bw'onootuula n'ogufumiitirizaako ojja kakasa nti tetuli ba bulijjo. Era ojja kakasa nti guno omulembe si gwa bulijjo, ate ojja kakasa nti Katonda ali naffe. Ekirala ojja kusaasira Museveni ekintu kyatuddeko. Mumanyi ffe tulina omulembe ogwezuukusizza gwokka. Omulembe gwaffe gwezuukusizza gwokka, gwesomesezza gwokka, gwetendese gwokka, ne guyiga ne bwe gulwana gwokka nga tewali waaguyambye. Ekyo kimanyi kyo wali okifumiitirizaako. Ba Museveni yali aliko Nyerere yamuyambako, ffe ani atuyambye. Kino nakibagamba era nkiddamu ne nkigamba, bamaama ba Uganda temuddangawo ne mwenyooma ne mugamba mbu temwazaala. Mwakwata ebitooke ne mufukamira ne musindika abaana nga ddala musindise baana. Edda taata ne maama bagendanga oba ne basula ku overnight oba kubanga wabangawo overnight mu makanisa amalala ag'ewalawala nga bajja tuuka ewaka ssaawa nga 3-4. Kati nga bagenze mu overnight nga abaana ffe twasigaddewo ffekka, naye bagenda okukomawo nga twazuukuse obudde bukyali ne tugenda tulima ne tukima amazzi ne bemunya bagamba olwala mwezuukusizza baana mwezuukusizza ne mugenda ne mukola kiki kino. Waliwo olumu lwe bampaabira nagaana ozukka kuba nali nkimanyi nti tebaasuzeewo niŋŋaana. Baba nampaabira wire teyalimye yaganye zuukuka ate nga twamuzuukusiza obudde bukyali. Kati ng'ebiseera ebyo nga simanyi kubala ssaawa. Ne baga twamuzuukusiza ku ssaawa 12 tugenda mu nnimiro yaganye. Taata nangamba yingirawo galamira ne mugamba wamba taata abo bakulimba banzuukusiza obudde bugenze nga n'enjuba evuddeyo banzuukusiza ssaawa 11 nga nze mmanyi mbuku. Ne bagamba taata nangamba bakuzuukusiza ku 11 era sitiru n'ogaana yakubanza emiggo nga nze neewozaako nga ndowooza nti 11 olwo obudde buba bukoze eki olwo nga nange ngezaako baddiza omusango. Taata bakulimba banzuukusiza ssaawa 11 nga n'enjuba yavuddeyo dda. Taata nangamba okay kitegeeza bakuzuukusiza bukyali. Naye wamawulira ffe tulina omulembe ogwezuukusizza gwokka ne gugenda mu nnimiro gwokka ne gulima gwokka nga tekuliiko agulagidde. Museveni we yasitukira Uganda yali nga ekereziya emuwagira, ekkanisa emuwagira, ng'akukuta ne bafaaza, akukuta ne kalidinaali, akukuta ne bishopu. Museveni ye yattisa bishopu luumu. Omulembe gwaffe guba kubanga gulina ekkanisa
gube kubanga gulina ekereziya, gube kubanga gulina abalokole, gube kubanga gulina abasiraamu, obuyisiraamu nga buwagira ffe Museveni senga taliiko. Museveni yalina Gaddafi, Museveni yalina Nyerere, Museveni yalina Tanzania, Museveni yalina watandikira ffe tetulina. Twezukusiza feka Museveni yali aliko balina yatugamba Cipriano yalina ye mu nsiko ng'akyali bulaza, ng'akyali kafaza akato naye nga kayeekera, atuuka ku bwa Ssaabasumba nga batambudde bonna okuva mu nsiko. Ffe twazuukuka nga ekereziya kizibu kyaffe, problem, ekkanisa problem, obuyisiraamu problem. Nkugambye Sheikh Kiti okwogera obwogezi ku Bobi Wine era owulira bamulumba. Naye banenzo oyo omusajja gwe lwaki gwe tolina birala by'oyigiriza nga totaddeemu byabufuzi, totaddeemu Bobi Wine? Kubanga ekirira ky'ekkanisa Museveni kisimbula wali wa Museveni. Omwana bw'aba ali mu lubuto buli kyonna aba akifunira mu kirira kya maama we. Mukwana aba era aba TikTok bwe batyo bwe balabise nga bavuddeko. Naye mujja tusanga leka mbalinde tutandikira awo. Kati mwe bamama ba Uganda, you go and rejoice kubanga mwazaala abaana abagezi. Tewali gwe tulabiddeko, tewali gwe twalabirako. Ffe twazuukuka mu mulembe nga ne opposition problem ekirira kyayo kiri wa Museveni. Kati togeza n'otuzannyisa. Labira ne ku muntu eyatuzuukusa yakera ku makya n'asalako enviiri ze n'atandika okukola ebintu naye nga buli kyakola Katonda akirimu kikwatayo bukwasi. Buli kye yakola yali nsigo nga egwa ku ttaka ddamu n'ebala ebibala. Museveni yasanga ekkanisa nga ekooye bonna abaaliwo. Kamala okuzaako wano aba TikTok. Naye omanyi Museveni kyatuddeko? Omanyi endingisa gyatudingisiza Museveni? Njagala genda mu kigambo kya Katonda. Besigye ne Lukwago bali ku ddiru ya Museveni ennene. Ddiru ki? Kino kyensembyayo ngende mu Bible, ngende ku misolo. Museveni yalumwa nnyo era akyalumwa okubanga yabeera ku ballot emu ne His Excellency Kyagulanyi ate n'amuli akalulu. Era kimuluma nnyo okuwulira nga tuyita His Excellency Kyagulanyi His Excellency nga ddala yamuli akalulu. Museveni kimuluma n'olwaleero awulira okubeera owezi ku ballot emu ne His Excellency Kyagulanyi kyamuhumiliatinga, in fact kyamwonoona n'obwongo. Baali baagala Museveni abeere n'abantu be ng'aleeta baprofesa b'e Makerere n'abawangula ne bagamba bannange Museveni alina amaanyi. Alidde profesa by'abagamba simanyi era bannange alidde ne
aline kano Dr. Chiza Besigye ku baloti aline nga yeterawo abantu abalabika okuba nga abazito naye ng'ekirira kyabwe kiri ku Museveni ekirira kya Besigye kiri wa Museveni ffe twagala okisalayo kati bateekateeka baloti oyo Museveni bagala ensewulira nti Museveni awangudde akalulu naye awangudde omusajja omugundiivu ennyo looya ate eryantama omusajja ow'amaanyi ennyo mu balooya mu Uganda ate omusajja muganda Erias Lukwago yakutte ekyokubiri awo Museveni awulire nga era kale Besigye ne Museveni bali mu kufuba kulaba nga kati bali mu kuprograminga baloti bweneefaanana nti olw'okuba eriko His Excellency bo bakyamulaba ng'omuyimbi bamuleetera Dangote ne Patrick Mulwana bagambe mbu n'abayimbi excuse me what katono Mungu otusaabire ffe abaddukira gy'oli ebaliwo okubeera trillioni 3.8 nga muzino zakusasula amabanja ya Uganda gerina ate ng'ensimbi obumbiro oba muwulira gavumenti esuubira kuzibunganya okuva mu misolo egibaddewo wamu n'egyo emijja gyeteekateeka okuteeka ku bintu eby'enjawulo gavumenti bwe yakuŋŋaanya nsimbi zino okuva mu misolo yalowoozezza nti okuteekawo emisolo emijja kijja kugiyamba nnyo era singa embalirwa eyisibwa paalamenti omuntu anaaba atunda ettaka ku nsimbi z'anaalitunda ebitundu 5 ku buli 100 gujja kuba musolo ekitegeeza nti singa otunda ettaka obukadde 5 ensimbi emitwalo 25 oteekeddwa okugikwata n'ogiwa gavumenti ng'omusolo singa omuntu yenna ali mu kibuga oba munisipaali aba ayagala okubaako ekizimbe ekyatunda ebitundu 5 ku buli 100 guba musolo ekitegeeza nti singa otunda ekizimbe obukadde 10 ensimbi obukadde 5 ziba za gavumenti ng'omusolo amafuta nago gayongeddwako omusolo gwa nusu 10 ku buli liita ate ng'amafuta ag'ettalazi munaku tadooba buli liita gavumenti egyagalako nusu 3 abawooteri nabo bayongeddwako omusolo gwa bitundu 18 ku buli 10 buli sowaani y'emmere gy'otunda ekitegeeza nti singa essowaani y'emmere oba ogitunda omutwalo gumu ennusu 180 ku sowaani eyo ziddiza gavumenti ng'omusolo abasuubuzi nga bakyerwanako olw'omusolo bannayuganda bangi bigenda mu maaso babirengerera mu kadirisa kyokka ng'olugero olugamba nti ekiri atabala kyekirya n'asigadde eka lubatuukirako bulungi kubanga nabo emisolo emikambwe giboolekedde mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja Joan Namutawe nga ye mubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka atubulidde nti wadde ng'essira buli omu ayitadde kwekalakasa kw'abasuubuzi akaddeko n'emisolo emijja gitandika okukola egyo n'emisolo abantu tebannagimanya naye nga giri mu kubo gikola ki gijja so nga emisolo egyo ffe nga bannayuganda gigenda kutukosa nnyo kubanga buli lw'oyongeza omusolo ku mafuta ku buli kintu kyonna kiba kigenda kulinnya mu ggwanga. Namutawe akkiriza nti olw'okuba ababaka abali ku oluvuganya gavumenti batono tebasobola kulemesa ba NRM kuyisa misolo gino kyandibadde ky'amakulu bannayuganda okusitula amaloboozi gaabwe eri gavumenti ku ngeri emisolo gino gye kigenda okubanyigirizaamu nga paalamenti tenagiyisa nga tuli mu kulaba abasuubuzi bwe beekalakaasa we beerwanako naffe nga bannayuganda tulina okuvaayo okulaga obutali bumativu ku misolo egigenda okujja tekyasobola kugula mafuta gavumenti omusolo gwejja ku bantu muyitirivu nye tegulina mugaso kuba twagala tuwa omusolo tuyite mu luguudo nga lulungi lulambulukufu naye ovuga emmotoka n'oveewaka noga nti leero oba enkya ngenda kugenda wakabalasa nkanikiro oba nagenda wakizito n'amafuta gennyini era gabadde bagatuseera luli twali twagala batusalireko kuba abantu betuvuga ebiseera ebisinga balayisi webutuukidde olwaleero nga Uganda amabanja gagituuse embulago era mukadde kane bangi bw'ensimbi trillioni ezisoba mu 96 kyokka abalengerera ewala bagamba bannayuganda bakyalemeddwa okuganyula musolo gwe bawa gavumenti olw'abakungu bayo abasusse okwejalabya. Otunuulira kati nga express highway bwe bakugamba nti eyo lwe luguudo olusingamu ebbeeyi mu nsi yonna bw'oba wali olabye ku nguudo akikugambye oyagala musala luyi kubanga oyinza okulowooza either yetaaga kutwala butabika oba aliko ekimubulako. Ba presidential advisor ba RDC olukunkumuli kumbe baagala kukola mulimu gwa mubaka wa parliament nabo balondoola nsimbi zammwe wa musolo
eri ensimbi. Abakungu ba gavumenti abatava ku nnyonyi buli lukedde, omusimbi ogugoba amakago bwa pulezidenti, omuwendo gw'abakulembeze omungi ate nga bonna basasulwa emisaala, bimu ku bitunuuliddwa okumalawo ensimbi y'omuwi w'omusolo. Nga pulezidenti bamuwa ssente ez'okugaba biliyoni 68. Singa pulezidenti ezo ze bamuwa bampaako biliyoni 4, health center 4 zonna mba mazo zizimba era abantu baba happy. Amakago bwa president kibayita state house, office of the president. Ensimbi ezigenda awo tezimanyi zigenda mu parliamenti ey'ababaka 529. Minisitiri omubeezi w'ebyensimbi Henry Musaasizi ategeezezza nti emisolo emijja akadde konna gyakwanjulirwa paalamenti n'oluvannyuma ejja okusalawo eggoye. But I'll be giving the detail. I'll be making the detailed presentation on all the budget or the tax measures, excise duty, income, stamp duty and others. Okusinziira kalisoliso wa gavumenti Betty Olive Namisango Kamya, ensimbi eziri omubumbi omutwalo gumu zigwera mu bulyako eri abakozi n'abakungu ba gavumenti. Ekireka bannayuganda nga tebaganyuddwa mu musolo gwe basasula gavumenti, omuli okutambulira ku nguudo ezijjudde ebinnya, amasomero agali mu mbeera embi, ebyobulamu ebitamatiza n'ebirala. Kyokka nga singa emisolo emijja ginaayisibwa paalamenti, ebiriwo biraga nti bannayuganda mwesibe ebbiri. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, agesigika. Tujja kiwulira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu President yakola obunnabbi gye buvuddeko ng'agamba bannayuganda bwe tuteerwanako ekijja tujja kiwulira. Obanga abasuubuzi badde bakyekalakaasa nga tulowooza nti bali mu lwali, obanga twali tulowooza nti bokka be banyigirizibwa, kino kijja ne ku mulimi asembayo wansi. Bakulaga nti emisolo gye bayongezza baatadde ne ku mafuta, wabula amafuta ag'emmotoka bagongezaako nnusu 10. Ate amafuta ag'ettaala agakozesebwa abantu abali mu byalo ewala bagongeddeko nnusu 3 ku buli liita. Bagenda kussaako omusolo ne ku mayumba. Bagenda kussa omusolo ku ttaka eritundibwa ng'omuntu okutunda ettaka lyo otasasula musolo gwa gavumenti tekukkiriza dditunda. Naawe yandyetazo oddigula nga tokkirizibwa kuligula. Awo we tugambira nti Kyagulanyi Robert Ssentamu obunnabbi bwe yakola butandise tutuukirako. Ddala tugenda kukiwulira kubanga bannayuganda twefudde bannampulira zibi. Bakola ebintu ebigenda mu maaso ffe ne tulaba nga tebitukwatako. Omusuubuzi n'avaayo okwekalakaasa ffe ne tutula butuuzi nga tugamba oli yamanyi musuubuzi emisolo ginyigiriza ye. Naye bwe kikutte ku bannayuganda bonna nga kituuse ne ku mulimi asemberayo ddala okuba owa wansi ow'omu kyalo, kitegeeza nti kakino ekijja kyokya. Emisolo tukaaba mbu mingi, bakugambye bagenda kwongerako emirala, sawa yonna bagenda kujanjulira paalamenti. Saabagamba nabagamba akabano ke kateesa emisolo. Omwaka gonna oguwedde mbadde mbabuulira emisolo gye baleeta. Kati bino bitandise okujja mu mawulire ebyali mu security alert ng'ebigambo, ng'olugambo nga propaganda. Bino bagambye babaleeta. Mugamba amafuta gali waggulu bagatemeko, wabula bo bagamba bagongeddeko. Wulira. Naye abasuubuzi bo bwe beekalakaasa bagamba tugende wa Museveni. Kasa tulaba Museveni nga kiwedde. Kakati nze mbuuza mulina amagezi mu mitwe oba temulina amagezi mu mitwe. Kati wulira. Emisolo tetugaana kuwa musolo kuba tumanyi obulungi bw'okuwa omusolo. Naye abakulembeze batuuka ekiseera ne banyigirizisa abantu emisolo. Waliwo akatambika ennalabyeko nga babuuza Kazimba Mugalu. Yayogere ne bannamawe n'abagamba ne Yesu yagamba muwe emisolo. Nti ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda mubiwe Katonda. N'atema. Yakomyawo kiri kye mbagamba mu buli bye babuulira mu bimu ebirala ne batali babuulira. Olwaliro ngenda kwogera ku musolo mu Bayibuli mugumanye. Jjo nabadde njogera n'omuntu wano, nabadde nvudde wano, nabadde ndi mmotoka nga nyina wendaga. Namwanda naye gwe mwana gwe nasooka ne neebuuza. Gwe byawandiikibwa by'otusomera obijja olina Bayibuli eyiyo, nkulidde mu kkanisa, nsaba ebyawandiikibwa by'otubuulira sibiwulirangako mu kkanisa. Naye nange ne ntandika okwesomera Bayibuli yange kuba nali sigisoma.
buli watugamba tubikule nengamba nekambikule abantu wano n'omwana alabika atugamba ng'amanyi ffe tetulina bayibuli tetusoma naye ngenda okusaba nga byobuulidde byebyo byennyini mu bayibuli yange nga mu ebiri ambuuza lwaki baali tebabitubuulira ate obuuza nze lwaki bakazimba tebabyogera ambuliko koodi y'akazimba eri mu State House babuulirako ebyo ebibakwata obwongo ebibataggulula obwongo tebabyogera. Museveni bwe yali atukwata obwongo ng'akwata Uganda obwongo yakozesa nnyo ekintu ky'okwogera batendeka abavubuka ebiseera ebyo abasajja ne babatendeka mucaka ne babatwala mu kati bakiyita patriotism naye edda bakiyitanga siyaasa oba propaganda. Era ffe abamu abaafuna omukisa okufuna ku propaganda oyo owa 9 tuli banjawulomu kuba Museveni yali tannaba kujjayo tulu kalakitaazize zaali tezinabatuuka wano. Kyova olaba bwe tusalawo okumwefuulira abaaliyo tubeera bakambwe nnyo n'ogamba omwana ono obusungu yabujjawa waliwo bye batusomesa mu mucaka. I want to apply them to them selves now. Bye batusomesa njagala kubyapulayinga ku bo kati. Era bw'osanga omuntu avuddeyo abeera hardened kyebava bagamba oyo Lubongo tasobola kwefuulira Museveni nga yamugira kisobokera ddala. Museveni yakwata obwongo bw'abantu nakubabuulira kwogera n'atuyita mu mucaka ku marediyo mu makanisa n'atukwata obwongo. Kyova olaba naffe tulina okwogera emisana n'ekiro abantu tusooke omuntu bw'ava ku lujegere lw'obwongo empingu ajja zeemenyera empingu ajja zimenya ziveeko pulobulemu eri wano. Kazimba Mugalu ekyawandiikibwa kyeyayogedde ngenda kibabulira kati ngenze mu Bayibuli. Mukwano gwange Katonda wa Ibulayimu, Katonda wa Isaaka era Katonda wa Yakobo. Tugenda mu kigambo kye kitukuvu Mukama tugenda kusoma ku misolo ne gavumenti n'abakulembeze. Jangu otusomese otuyigirize ekigambo kino kibe kiramu Mukama kibaleebera n'ebibala byakyo bibeerewo. Mukama jangu otusumulule ku muguwa gw'obutamanya. Kubanga Bayibuli gamba nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Mazima ddala Mukama tuzikiridde lwakubulwa kumanya. Jangu Mukama otusomese tutegeere tumanye mu linnya lya Yesu. N'oluvannyuma lw'okubulira abalala nange nneme okubatasaanira in Jesus' name. Amen. Nsoose ne Matayo bane obudde bugenze. Matayo 17. Nsoose mu Matayo 17 olunyiriri olw'24. Matayo 17:24. Muwulire bulungi simanyi oba olunyiriri naasobola oddupima obulungi. Ensula 17 y'abantu balimutta ne ku lunaku olwokusatu alizuukizibwa ne banakuwala nnyo. Bwe baatuuka e Kaperunawumu abantu abasolooza eddide la kima ne bajja eri Peetero ne bagamba nti Mukama wamwe tawa ddide la kima. N'agamba nti awa. Bwe yayingira mu nju Yesu n'amwesooka ng'agamba nti olowooza otya Simooni? Bakabaka b'ensi bawooza oba basolooza bantu ki? Baana baabwe nanti ki bannaggwanga? N'agamba nti bannaggwanga. Yesu n'amugamba nti kale abaana baddembe naye tuleme okubasittaza, genda mu nnyanja osuule eddobo onyulle ekyennyanja ekinaasooka okubbulukuka. Bw'onooyasamya akamwa kaakyo onoolabamu essutateri, otwale eyo ogibawe ku bwange ne ku bubwo. Bayibuli egambye Yesu yatambula ng'abuulira enjiri, yabuulira enjiri ey'okuzuukira, okufa n'okuzuukira n'ebirala byonna. Naye wano ku lunyiriri olw'24 Bayibuli egamba bwe yayingira e Kaperunawumu abasajja ne bagira ne bagamba Peetero, Peetero, Mukama waawo omusolo, lwaki temuwa musolo? Mukama waawo omusolo oba tawa musolo? N'abagamba nguwa. Naye alabika yali
tali sure of it. Bwamala obamaliriza ebweru n'ayingira mu nnyumba abuulire Yesu. Yesu olw'okuba yali mwoyo ne gye baali yali alabayo nga ne bibogera abimanyi. Bw'atuuka mu nnyumba nga tannayogera kigambo Yesu n'amwesooka. N'amugamba Peetero, byonna mbiwulidde. Omusolo ntye. Olowooza abantu abo abatugira okuwa omusolo abo abafuzi ab'okunsi abo abaana baabwe be baweesa emisolo oba abantu abalala be baweesa emisolo? Peetero n'amugamba bw'ati, abantu abalala be baweesa emisolo. N'amugamba abalala be bawa emisolo naye abaana baabwe bo babeera mu ddembe. N'amugamba kati tetubakaayanya, kirira ku nnyanja olobe ekyennyanja ky'onoosooka okuloba kyasamye, mu kamwa kaakyo mulimu koyini, obawa omusolo ogwange n'ogugwo oleete tikiti ezo. Muhoozi alina bizinesi mu Uganda ye oba nedda? Atuwe tiketi ze ez'emisolo, omusolo agusasula atya? Y'omu ku basinga okwonoona ssente n'akola bibbaasidde, aba yakoze ssente mmeka, awa omusolo gwa mmeka, alina bizinensi ki, azisasulira atya emisolo? Risiiti ku mmeeza. Natasha risiiti ku mmeeza. Abaana baabwe batuwe emisolo, basasula batya emisolo? Bayibuli egambye abo abaana baabwe tebawa misolo, babonyaabonya ffe. Yesu yawa omusolo si lwakuba yali ayagala, yali akimanyi nti gunyigiriza, naye yali alina missoni enkulu gye yali aliko. N'agamba bw'ati tobakayanya genda ow'omusolo, kubanga babonyaabonya balala bo ne babeera mu mirembe. Ddayo osome ebigambo bya Yesu byayogera, yabiselekitinga nga birina amakulu. Olowooza abaana baabwe bawa omusolo? Njagala Muhoozi atubuulire akola oba takola. Bw'aba akola atuwe risiiti, emisolo URA agisasula atya? Bw'aba takola ssente zayonoona azijjawa? Ssente zanywamu omwenge azijjawa? Ayina ebbaala namba bagiyita voltage eri wali ebugoloobi, eyo bbaala ye. Tebakulimba mbuno yamweritulira bbaala ye. Yesu agambye abaana abaabwe tebawa musolo, babonyaabonya ffe kuba ffe batunoonya waliwo kino. Naye olw'okuba tulina ddiiru enkulu ennyo tokaayana. Omusolo si y'ensonga, omusolo si kantu. Tukole ddiiru eno eyitewo, tukole kujjako Museveni ye ddiiru enkulu okuwona emisolo. Abeekalakasiza ne baggala ekibuga tebaabadde nansonga, baabadde baagala genda wa Museveni, bagendayo era bagenzeeyo emisolo emipya gijja. Yesu yagamba bw'ati, okuyombera omusolo gwokka si y'ensonga enkulu. Tugende ku kiri ekinene musaalaba. Tulina omusaalaba ogw'okuggusa, tugendere ku musaalaba guno y'ensonga enkulu. Ddiiru enkulu ye ki? Ekizibu kya Uganda ekikulu Museveni si musolo. Bw'olwanyisa omusolo oba tojjeewo kizibu. Wano abasajja baamukwata kugwa TTO, ogwa OTT n'agujjawo, era n'akola kye baali baagala, teyaguddiza mu gundi endala. Yesu yabuuza abaana baabwe bawa emisolo nti kati ffe batubonyaabonya lwakuba tetuli baabwe. Yesu kye yali ategeeza, genda ow'omusolo. Naye tutuuse eddiiru eno ku musaalaba, tugituuse, tutuuke mu kufa n'okuzuukira. Yesu teyawa musolo lwakuba yali ayagala okuguwa. Yamugamba gujja kutudaivatinga okutujja ku nsonga enkulu. Kati ffe ababadde beekalakaasa ku musolo ogw'amayumba, kati ate guzadde ogw'ente. Kati guzadde ogw'ente, guzadde ogw'emmwanyi, naye Museveni afande Katongole byonna abiyina. Afande Katongole alina ente, alina eppipa erina liita omutwalo mulamba.
ate si kyekyo kyokka alina n'emmwanyi. Ffe ababadde mbutugale Kampala emisolo gikendeere kati sipiika yagambye kati tugaziye taxi base kati n'ente ziwa omusolo. Yesu bwe yabiraba yagamba nedda genda oguwoosirike gujja tujja ku mulamwa. Omusolo bwe guba gusobola okutuyamba okuggyako Museveni tugukozese okugjawo kiri ekinene. Yesu kye yagamba genda oguwe. Kati wulira ekyawandiikibwa kyakazimba mugalu kye yatusomedde ebya Kayisaali biwe Kayisaali. Wulira Matayo 22. Matayo sura 22 ejja bweti oba nsooke ngisome kansooke nsomewo. Esura ya 22 Yesu n'addamu n'ayogera nabo nate mu ngero ng'agamba abo Abafalisaayo ne bagenda ne bateesa wamu bwe banaamutega mu bigambo ne bamutumira abayigirizwa baabwe wamu n'Abakerodiyaani ne bagamba nti omuyigiriza tumanyi ng'oli w'amazima era ng'oyigiriza mu mazima ekkubo lya Katonda so ebigambo by'omuntu yenna tobissaako mwoyo kubanga tososola mu bantu. Kale tubuulire olowooza otya? Kirungi okuwa Kayisaali omusolo oba si weewaawo? Naye Yesu n'ategeera obubi bwabwe n'agamba nti munkemera ki mwe bannanfuusi? Munjoleke effeeza ey'omusolo. Ne bamuleetera eddinaali n'abagamba nti ekifaananyi kino n'obuwandiikeko byani? Ne bamugamba nti bya Kayisaali. Awo n'abagamba nti kale musasule Kayisaali ebya Kayisaali ne Katonda ebya Katonda. Bwe baawulira ne beewuunya ne bamuleka ne bagenda. Ku lunaku olwo ne owulidde ebigambo ebyo byonna bulungi. Bw'ova mu sura eya 21 eya Matayo, Yesu yali amaze okuyingira ekibuga Yerusaalemi ku ndogoyi nga Bayibuli egamba emisingi gy'ekibuga gyonna ginyeenyezebbwa. Amaze obbagoba mu yeekaalu, amaze okukyusa buli kintu. Abantu bamuyimbye Yesu omwana wa Dawudi, ozaana omwana wa Dawudi ozaana. Bayibuli egamba Abafalisaayo ne bagamba ono abantu bonna abatututteko ate bamukkiririzaamu nnyo. Era ebimu ku bye baanoonya okukola nga solution kwali kuteekawo misolo. Era mu sura ya 22 babuuza Yesu, Bayibuli egamba bajja ne bamutega bafune bwe bamuggyako ensonga, ne bamubuuza ku ky'okuwa omusolo. Abafalisaayo Yesu n'abatumya kubanga gye bagenda okujjira yali amaze okumanya ekibali munda. Wabula leka nsooke nziremu, njagala muwulire bulungi ebigambo bino kubanga biri self explanatory. Abasadduka wamu n'Abakerodiyaani ne bagamba nti kizikiza ekyebweru mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Kubanga bangi abayitibwa naye abalonde mu batono. Awo Abafalisaayo ne bagenda ne bateesa wamu bwe banaamutega mu bigambo ne bamutumira abayigirizwa baabwe. Owulidde? Ne bateesa bwe banaamutega mu bigambo. Baali balina kye banoonya mu musolo. Yesu akole komenti. Baali balina kye bamunoonyamu ne bagenda ne bamubuuza. Wamu n'Abakerodiyaani ne bagamba nti omuyigiriza tumanyi ng'oli w'amazima era ng'oyigiriza mu mazima ekkubo lya Katonda so ebigambo by'omuntu yenna tobissaako mwoyo kubanga tososola mu bantu. Kale tubuulire olowooza otya? Kirungi okuwa Kayisaali omusolo oba si weewaawo? Naye Yesu n'ategeera obubi bwabwe n'agamba nti bamaze omuwaana. Oli musajja mulungi, bayigiriza bulungi, ate tolina muntu gw'owalana, oli musajja mwenkanya, naye kati ku misolo. Bayibuli egambye Yesu n'alaba obubi bwabwe. Ekyo kazimba mugalu teyakyogedde nti ab'omusolo waliwo obubi bwe bateze Uganda, bwe batega bannayuganda, mulimu obubi mu musolo guno gwe baleeta. Yesu yabeesonyiwa lwakuba yali alina kyagoba, yali agoba genda ntebe mu ntebe.
Yesu yagana diversion. Yesu ebintu byonna byayogera yali alimitinga diversion. Na Bible egambye n'alaba obubi bwabwe kubanga bamubuuza nga bamutega bamulinako ekiruyi ky'okubanga buli we yali ayita agenze mu kibuga agenze wa wonna baleekaana n'agende Kaperinawumu ekyali e Kaperinawumu nga kifaanana ng'ekyabadde ku O2 naye mumanye ekigambo O2 twakuba Arsenal n'ekyusa ne O2 mani yakuba Arsenal nga buli tubakwata bagamba otulabye yakubye O2 kasa yayingidde mu O2 emisingi ne ginyenyezebwa yatambula Kaperinawumu n'agenda Galilaya n'agenda ninga buli wagenda otulabye twabakuba mu O2 bannange twabakuba mu O2 iyo nvuddeyo munnaye sikyamanyi bya mipiira nawudde simanyi oba United eri mu kya 7 mu 6 Kemera ki mwe bannanfuusi kemera ki muleka effeeza ey'omusolo ne bamuleetera eddinaali n'abagamba nti ekifaananyi kino n'obuwandiikeko byani ne bamugamba nti bya Kayisaali awo n'abagamba nti kale musasule Kayisaali ebya Kayisaali ne Katonda ebya Katonda bwe baawulira ne beewuunya ne bamuleka ne bagenda. Owulidde Yesu n'abagamba muleete koyini eyo mundeetere koyini bagenda ogyetanga eriko kimpuuga n'agamba bw'ati ebyampuuga mubirekere empuuga mwe mugende mu maaso ne bye muyina okukola ebyenguzi zaabwe ebyo ebyampuuga ebyo ebyokulya enguzi ebyo mubibalekere kubanga bye bali mugende ku kinene kye tulina okukola ebya Kayisaali mubiwe Kayisaali n'ebya Katonda kuba ye yali atumiddwa bya Katonda nga byalina okutuukiriza. Yesu yali ku mission 2021. Yesu yalina ekinene kyagoba ebigambo bye yayogera birina meaning. Yesu yayogera kisoko nagamba mama wange yajja mama yatugamba nge bigambo nga weewunya n'omugamba mama bannaye ngene koleka oba ku kirenge basalako eyo okwokya salako oyo kye mugambye ekintu kirala eki ng'olina okwenoonyereza kitegeeza agaanye ng'oyinza okukola ekintu nagamba wire wangi bw'oba oseera ennyama y'omutwe esooka onyige ku gugwo olabe oba kuliko ennyama nogamba kati nseera ennyama y'omutwe kati ebyo biki ebyo nseera ennyama y'omutwe kati ng'olina kusooka kumanya mbadde nkolaki maama ategeezezza ki oli omukazi yali muganda nnyo banne yakola buyo okgenda ntatukoledde entanda ya Buganda kati nga bina Yesu yayogera kisoko kazimba mugalwa akyogera nga bwe kiri tamanyi nti nno Yesu alina kye yali ategeeza. Yesu yali agoba ntebe mu ntebe nga bwadda mu kugoba omusolo gwokka gujja kumulemesa entebe mu ntebe gujja mulemesa ddiiru gy'aliko gy'agoba ennene era byonna ebya Museveni eby'emisolo si ensonga. Museveni ye purobulemu omusalaba tugwetike tugutuuse. Yesu yali agana diversion.